Meya w'eggombolola y'e Gombe, Ronald Kasirivu Kabembula, agamba ku miruka 12 egikola eggombolola lino, omuluka gumu gwokka gwe gulina amazzi amayonjo, ng'egisigadde gyonna abantu baamu badooba budoobi, ekitadde obulamu bwabwe mu matigga ekitagambika. Ku miruka 12 ku byalo 5 mu 3 coverage tesukka byalo 15. Ng'oggyeko eky'ebbula ly'amazzi awaka ate ne ku masomero embeera eyungula ezziga olw'abayizi okusindikibwa nga mu kuyigga amazzi mu biseera eby'okusoma olwo ne bafiirwa nga Kavuma William, Mwererwe Primary School bw'annyonnyola. Abaana bwe balwa kubbwaho kitegeeza lesson basanga zigenzeeko ekitundu. Embeera eno yeewaliriza Rotary y'e Muyenga n'ew'obulenzi okukwatagana ne Banna Rotary bannaabwe mu mawanga ag'ebunaayira okunoonya obukadde bw'ensimbi za Uganda obuli eyo mu 3 ne basimira abantu b'e Gombe amazzi era nga gatongozeddwa John Magezi Ddamira, gavana wa Rotary. Water supply project. Wow. Florence Nasanga, President wa Rotary Club ey'ew'obulenzi, ategeezezza nti basooka kunoonyereza nebazuula ng'abantu b'ekitundu kino babonaabona olw'amazzi ku kukwatagana ne Banna Rotary bannaabwe okuva kuno n'ebweru w'eggwanga okudduukirira abatuuze. Ab'e Muyenga n'abalala ne twegatta ne tuwandiika pulojekiti eno nga twagala okuggyawo ekizibu kino eky'amazzi mu miruka ogw'e Kavule, Mwererwe ne Wambale. Era amazzi gano nga bwe tugalaba wano gava wano pampo eri awo. Nasanga era nga yatwala ekitongole ky'abakyala ku lukiiko lw'essaza Bulemeezi agamba nti enteekateeka eno baliko n'amasomero agawerera ddala 10 ge bayambyeko ku kizibu ky'amazzi nga bano babawadde ettanka era ne babasimira ne kaabuyonjo ez'omulembe okutumbula obuyonjo. Sookera ddala bo balina ttanka. Buli ttanka era ekuŋŋaanya amazzi litaazi 200. Ate ng'oggyeko amazzi ago balinawo water filters akase obusengejja amazzi ne gabeera nga mayonjo okunywa. Ronald Kasirivu Kabembula, meya wa Gombe, asinzidde wano n'akubiriza abatuuze okukkiriza amazzi okuyita mu ttaka lyabwe nga tebasasuddwa kubanga Rotary si kitongole kya gavumenti wabula bannakyewa abeewaddeyo okubataasa ku bbula ly'amazzi. Mubasapootinge. Sapooti eri etya bwe bagamba nti tusaba kuyisaako wano layini y'amazzi, please accept. John Magezi Ddamira, gavana wa Rotary, akakasizza nti amazzi agasimiddwa malungi era gaakuyamba nnyo okuziyiza endwadde eziva ku mazzi amakyafu. Bw'atyo n'asaba abatuuze kugakozesa obulungi. Amazzi malungi, families ezo tezijja kufuna bulwadde obw'amazzi. Diseases, diarrhea, dysentery, ebyo byonna tebijja kubaawo. So tubasaba amazzi bagakolese bulungi. Temugonoona kubanga abantu bangi beetaaga amazzi. Water is life.